balamusizza nnyo bannaffe abatulaba Tulasangeye online TV. Amannya Kiwuuwa Duncan Kiyingi. Nkomyewo nate era omusomesa w'olulimi Oluganda Miss Bosa Nseregganyi Kyengwagi 22 owa Radio Sing. Nga bwe twabasuubiza obutabagiza olwaleero tukomyewo mu kanyomero kaffe naye nga tetunnabasumulirako kye tubaleetedde. Tubadde twagala omusomesa omukuukuukivu asooka abanjulire olwaleero abadde mu lutabaalo olw'ekidwaliro na biki byonna byayiseemu. Omusomesa sooka weyanjulire weewaawo neyanziza neyangeede mukulu wange Kiwuuwa Duncan Kiyingi muzzukulu wa Lwomwa Emmanuel Mawokota. Webale kututereereza lutabanjaliire. Kale nno nammwe abali eyo mutereere olukukuza mbugo oba akasimula nsuwa akatundubiri mu kafaananyi kalinda nakatansensi kubanga manja yalwawo. Yenno nawangayira mu bigambo ng'omusaga gwa Nakobyo. Nedda fiirwa eyo kantuuke ku nsonga nakikubira tuuka ku nsonga. Nze Munawusiro Saava Bosa Musisi Nseregganyi Sengule Kundi ya 22. Eno programu enkulungo y'okumanya olulimi Oluganda n'okumanya tuzze buteesagga kikere era nga bw'abagambye mukulu wange Kiwuuwa nakedde bwana Wanca nga nennabaliwo akyamunyeenya ku lubaale nenjolekera olusozi luli butakabukirwa. Abamu tebalutegedde butakabukirwa wadde mutegete kyeki olusozi butakabukirwa tutegeeza mulago edda bayitanga butakabukirwawo tujja kubanyonyola lwaki batumawo mulago. Kati ngenze okugyamu obuuma abamu muzzenga mugoberera ku mbeera ey'enjawulo gye mpiseemu okuva emagwa mu batemu abali batwala obulamu nateekebwamu obuuma buno bwe bayita akiwayas. So babadde balina okubugyamu olunaku olwaliro kubanga mwezi gubadde guwera era olutabaalo olwo buddeyo nga buguddemu kuba kyannaku nnyo nti omusawo yakantemye agamba nti n'amannyo 2 agaliraanye gali agavaamu nago gagenda kuvaamu era tegasobola kulama kubanga yagakebedde nga emirandira byakutuka bagikutula. Kale nno bwekityo ngenza okuvaayo nga bamaze okukantema. Namwandu yakatema omusika nti bwe lwattira kitaawo ate olwo omwana togelunaleka nange nga baŋŋambye nti n'amannya amalala bigano. Manyi webeera mu masiki abamu balowooza nti ntubala waliwo yatadde komenti ku Namulabi agamba nti masiki abamu mwazifuula musono naye kati bwe njijjako ndowooza omuntu asobola okulaba nti kyenjogerako kituufu. Kati lino na lino baŋŋambye ago nago gagenda kuvaamu. Namugambye musawo tosobola kuteeka mu kasemiti gabeeramu nangamba nti emirandira bagikutula abatemu bakubani bagikutula era tewaliiwo kyansi yonna esobola kugabeezaamu. N'agamba nti option eriwo oba ekintu ekyokukola ekiriwo kiri kimu kugajjamu era nagamba nti bwe ngalekamu gagenda kugenda nga gafuuka ga brown gakana nga black so nga mafu bagakebedde. Kati kitegeeza ngenda mu nteekateeka ya kunoonya sente ezisinga wali we mbadde kuba amannyo gaba gawezaana naye nga ebulala olutabaalo kibi nnyo ddala kikwasa ennaku kubanga baali baagala okunzita era tebambiirako awo. Bandeetedde loosi ezo zonna obulamu babuleeseeko ebinuubule bingi. Embeera bwetyo bweri olutabaalo mulago mvuddeyo naye yamutwera nga mbirowoozaamu sibimala. So musomesa mukayo mu lutabaalo awo nno wetwongera okukubira omulanga eri bonna abali ku Tulasangeye online TV nti bannange mutuyambe mudduukire omusomesa w'olulimi Oluganda kuba tukyamwetaagako bingi. Tuba twafuna omukisa Katonda n'amuwa chance ey'okubiri. So wensinzidde nze nga Kiyingi Duncan Kiwuuwa nsindika omulanga gwange gye muli yonna abali emitala w'amayanja abali mu ggwanga wano
buli alina kyalinayo amusuula omukono tusobole okudduukiriza. Kituufu obubaka babuyisa ku 0781599343. Eyo namba era eri ku WhatsApp eri +256 781 599 343. So kati musomesa katudde ku kanyomero kaffe kali nga bulijjo bwe twasuubiza abantu baffe obutabajuza mu nkulungo y'okumanya. Olwaleero tulize n'ekisoko ekigamba nti atufuukidde akaki ekyambika. Ono kato ali wano atufuukidde ekyambika. Oyagala kwegaana? Kakati ekyambika enjogera eyo kituufu bagikozesa nnyo ennaku zino, naye womubuuza nti owange ekyambika ekyogerwako kyekiki ayinza obutakulambulira. Kati kyetuyita ekyambika gwe muguwa omuntu gwakozesa okwetuga. Abantu balina ebyoyerezi ebijja ne bibagwira oba bizimu bye bibateeba, oli n'agenda yeetuga ne yejja mu bulamu. Okitegeera gundi oli ne yeeyembamu ogwakabugu twagusomesaako wano naye nga ye wobuuza okulambulwa ekyo oyinza omubuuza naye yabadde afaaji tinagamba kantu katono nnyo ke kamucyankalanyiza oba ewaabwe bamukubye neyekola. Oluusi abo bwe batyo oluusi babaako mu butuufu ebibalondoola. Kale katuziike ekikabo kyanga kyalimu omuntu eyeetuga ebiseera ebisinga omuzimu gukomawo ne gukomerawo ku muntu naye n'akikola. Kati kibaawo nnyo. So omuguwa ogutuzze ku muntu mu Luganda gwe tuyita ekyambika. Oli wese olyaga naye anfuukidde ekyambika, ayinza okuba ategeeza nti amumazeeko emirimu amulemeddeko, naye ate ekyambika kyo nga kyo aba takinnyonnyodde aba takiggyeeyo. So ge amakulu g'ekyambika. So musomesa tweyanzege mu kanyomero kaffe. So bannalasange twongera okubajjukiza omusomesa waffe Musibosa Geoffrey Seregganyi Ssengwe 2022 atwandikidde obutabo bungi obw'enjawulo n'obumu buli mu kkubo obujja. Naye okusooka tulina dictionary yaffe eno. Dictionary eno gye mulaba wano yawandiikibwa Ssengule Musibosa Seregganyi yantwa 10 gyokka. So bannalasange mwenna abanyumira olulimi Oluganda, so tusaba mutuwagire twongere naffe okukola ki okuweereza. Tulina olulimi Oluganda n'ebigundiddwa ku mulembe guno Omutebe. Akatabo kaakano kasinyusa emitwalo 3 mulimu ebyokuyiga bingi nnyo ddala ebigundiddwa ku mulembe guno Omutebe. Tulina akatabo kaffe akalala Bassekabaka b'ensi Muwawa, akatabo ke kamu nako kanjawulo kawandiikibwa omuntu y'omu oyo gwe twali tuviiriddwako Musibosa Seregganyi kaawonawo. Tulina na kano effumbekero ly'ebiseku ebya Ssengwe 2022. Tubasaba yonna gye muli bannalasange mwenna abatulaba mugule ku butabo buno era mumunoonyako ku nnamba ye ekimu asobola okubibatuusaako ne deliveraki eri 0781 599 343. Tweyanzege bannalasange